Mbalamusiza bannayuganda bannange amannya gange nze Nansamba Ruth. Nabulwa omwana wange Nabasirye Linda ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gw'okutaano omwaka oguwedde yali asomera Wampeewo Ntake SS. Nenkwata abaabuza omwana wange ne mbatwala ne mbasiba negenda kukola follow-up wa Kisoku District. State yaŋŋamba be nasibye mbate ngende nnoonye omwana bwe naamufuna mu mutwale yajja tulaga abantu abamubuza bannayuganda bannange obwo bwenkanya. Neba natuuka ewaka ne ntula ne amasiga ne gankulukutamu ne ŋŋamba omuntu asobola okunyamba ali ogwo Minisita Balamu n'adduka zambwa ne ŋŋenda ku ministry nga taliiyo ne bampa olunaku lwanaabayo nakeera ssaawa 11 ne ŋŋenda ku ministry. Nze omu ku binamba ezaali mu maaso nayingira ne ŋŋenda bantwala mu ofiisi ya Minisita Balamu ne njogera naye ne munnyonnyola okubulako omwana wange teyaninda kumalayo mboozi n'aŋŋamba kankuba omusirikale agenda okuyambako obimunnyonnyole byonna ajja akomewonza ambuulire tulabe ekiddako konze kale nafuluma yankwasa afande nsobya bwankwasa afande nsobya ku ministry afande nsobya nankwasa afande Irene yankwasa afande Irene report yali olwo yakomawo nagenda ne munnyonnyola buli kimu kyonna naŋŋamba kaŋŋende ew'omukulumbi mutwalire kyananziramu ogenda kuma olunaku weruti tulabe ekiddako konze kale naddayo. Afande Irene naŋŋamba nti minisita yagambye tewali ssente yadde 10 ekigenda okunoonya omwana abaana ababuze yadde okunyambako gamba bambi omukazi ono omwana yabuze kale katuyye engeri y'abasirikale abagenda okukola ki tuddemu tulabe ebintu emabega nga gye bitandikidde bitambudde bitya. Minisita teyakikola. Navaayo neemagaza nenzira ewaka ne binsobera bannange omwana wange yabula okuva ng'ennaku z'omwezi 24 ogwokutaano omwaka oguwedde paka nakati teri yali amulabyeko tewali yali amanyi gyali omwana yali wa myaka 16 tewali muntu n'omu yali alabye ku mwana wange yadde omwefaananyiriza. Naye kyenneebuuza bannayuganda Minisita Balamu avuddeyo ku nsonga ya Chosen Beki mbw abaana babakwasizza ebipande era agamba abaana ba Chosen Beki yamusamoninze n'agamba kati ndabye ka vidiyo nga kisisiza okunnuma ne kindeeta mu kamera wagambye abaana ba Chosen Beki ogambye mugenda bba mujja kumbatwale mu babies home ddala babunda babuliddwa ababala obuyambi tewali abalabirira ddala egyo gy'emirimu gya minisita. Bannayuganda bannange munyambe konsaba muntambirize ka vidiyo kange kano nze ndi mukazi munaku siina kyennyina naye obulumi bunzita nina obulumi bungi ku mutima. Bannayuganda bannange ddala obwo buba bwenkanya omwana naabula nga tamanyiddwako mayitire ddala n'ogamba tewali ssente zigenda kuyamba yadde okunoonya ku mwana yadde okufaayo nga minisita naye essaawa zino n'ovaayo ku Chosen